Abantu abasoba mu 20 nga bava mu kibuga ky'Embale baweereddwa ebitanda mu ddwaliro ly'e Busiyu oluvannyuma lw'okulumbibwa ekirwadde kya kolera. Kati ab'ebyobulamu Embale balabudde abantu okulekeraawo okugula ebyokulya ebitundibwa ku makubo ng'emu ku ngeri y'okutangira ekirwadde kino okweyongera okusaasaana. Abantu baffe abagenda banywa amalwa mwegendereze kubanga mu maazi ago oluusi gayinza okuba nga si malungi. Ebintu nga kunywa obutunda bwe batundira mu buveera mujja mu bwewala. Ebbula ly'amazzi erimaze kati ssabbiiti nnamba mu kitundu kino liwalirizza abaayo okweyunira amazzi g'emigga amacaafu abamu ate ge bakozesa okweyambiramu n'ensolo zaabwe. Tubadde mu biseera by'omusana kati enkuba ezze. Enkuba etonye nnyo olwaleero. Kolera atambula nnyo mu bungi mu biseera by'enkuba. Okusingira ddala mu bitundu ebijama. Amazzi galabika macaafu galimu obuwuka. Temugafumba? Tetufumba tesifumba. Kaweefube w'okulaba ng'ekitundu ky'Embale kikuuma obuyonjo yatandise dda. Kinajjukirwa nti ssabbiiti 2 emabega ekirwadde kya kolera era kyalumba ebitundu by'e Kasese. Abantu 2 ne bafa n'abalala 10 ne bakomayo.